President live. President live. Boss vayo. Achitaba kutomera. Okay, President live tuze mukubanga atuka nga sharinga President live. President live. President live. Gwe atuka nga sharinga President ali live. Okay, omulungi ali naffe ku mikutu gyonna gyonna tuline President aze okubanga ate Tali wa mawulire Bobi yanga yambuka engulu. Yambule Bobi yanga. Moving Ndala straight. Okay, omulungi ali naffe ku mikutu emigatta abantu ejja struggle tuli live. President aze okubanga ate akungubagirako omukulu KaTO LUBWAMA oba omukulu yatuvudde ku maaso KaTO LUBWAMA. So tuli ne President aze okubanga akungubaga awamu nabo. Gwe omulungi ali mu kubanga ondaba kyekyo ekiriwo obudde buno bwennyini. Buli mafune position. Buli mafune position mwayimirira. Bane mutambulire mu position. Papa mutambule. Atileo.
abamawulire mwenna mudde ku pozishoni yaffe wetubeera. Tusaba abamawulire ffenna tusaba abamawulire mwenna mudde wali wetwasabye. Temukayana nabo tubere mu position, temukayana nabo tubere mu position zaffe. Tusaba Musa ya katugobera amateeka. Nayo omulungi atulaba tulina president azze okubanga akongobagerako ate KaTO LUBWAMA. So gwe andaba kyekiriwo ali mu kubuuza ate ku baana b'omugenzi basebo ne bannyabo. Kyekyo ekiriwo obudde buno ali mu kubuuza ku baana b'omugenzi His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu aboolengera be baana b'omugenzi. Omulungi andaba amanya n'eddoboozi Sama Uganda nze nsinzira okubanga nkuweereza.
Kantule. Tote mutu sindika eh? Kusa kwa kontroli hata mutu sindika eh? Bosande muveye kutulabe, muveye kuno tulabe. Ati muveye yo mukamera, tuli mukola. Bagambe tuli mukola, tuli nani. It is okay, it is okay. Are rizo kanga tebavayo, totugamba luzungu nawe. Tuli mukola te rizo bye bikina. Boss. Zamana oluzungu lungi. Tuli muweereza abantu eh? Boss, tusaba kukakanamu ko tukole. Tusaba busabe tetulagira tusaba. Tusabye sibo. Tetuli mu kulagira tusaba eh? Abera masa asikame wansi. Saba badembuzayo saba ujo condition sura. Badembuzayo honorable Joyce Wagala. Buzayo chama. Wali bagenda kaya bango byewo already. Saba. Mubyonna saba nalukola kaso nalukola ono kulwa DP. Ayogere kulwa DP memba munne. Kama ngesaba okkiriza abantu abo. Bonna nabo embeera bagiraba bajja kuba speech basituwa mutono sobola okukkiriza chairman waffe mwami Sereko ajja kuyita Love ajja okukola that honorable duty of inviting you to address this gathering today. Saba Councilor Goroje, Honorable Joyce Wagala Muje. Okay, omulungi ali mu kutulaba amanya nedewoozi yanze Sama Uganda nzalewo okubanga nkuweereza live tuli ne president aze ate okubanga akungubagirako mwami KaTO LUBWAMA aze okubanga akungubagirako omukulu KaTO LUBWAMA eyatuvudde ku maaso president waffe atuuse omulungi atulaba yenze Sama Uganda nze ndi okubanga nkuweereza wabula ngenda basaba mugenda kukkiriza siragira nsaba mugenda kukkiriza ngende ku YouTube gye bayita Eyes Media UK kwe mbamba weerereza siragira nsaba busabe ngenda kubeera ku YouTube gye bayita Eyes Media kwe ngenda kubanga streamingira mukkirize banange Integeragana ya feya wano. Okay? Tekawo kamera ebbali. Abantu abali wano begayiride mwena mwena nsaba mukakkane mukolo tugwe ekitiibwa kye tubadde nagwo. Let us respect. Mwebali nnyo mwebali ddala. Kyekyoka tekawo kamera yo vaawo abakulu abajja kutenda. Nsaba mukkirize ngende ku YouTube gye bayita Eyes Media kwe mbamba weerereza bannange. Nsobola kubanga nfuna kadata kuba sigenda basaba kadata. President tanatandika kwogera wabula yakatuuka siragidde nsaba era nsaba tubeereyo ffenna tulabire ku YouTube eya Eyes Media. Mama Namandu wamu n'ebenjuya omugenzi kati KaTO LUBWAMA
abakulembeze bannange civil leader opposition abakaba parliament mwenna abakulembeze bannange mwenna bakadde baffe abatukulembera mu ati abatukulira mu myaka mu ati ne betulabiddeko ne betukoze nabo mu ati bakungubazi bannaffe mwenna abasibu ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala ba VIP ebibagala ne babagamba okwekalakaasa njagala okubebaza baganda bange mwenna olw'ekitiibwa kyemuwadde munnaffe KaTO LUBWAMA okumukungubagira mu kitiibwa ne mukwano okusingira ddala ssebo Honorable Nsereko njagala okwebaza kuba mbadde ngoberera ndaba emikolo gwe omu ku mikwano gya KaTO abagiri mitambo webali nnyo webalire ddala mulaga mukwano baganda bange olwaleero nzize wano ku lw'enju yange n'abantu bange ne baganda bange okutuusa okubagiza n'okusaasira eri namwandu abaana n'ab'enju ya muganda waffe KaTO LUBWAMA. Eggwanga lifiiriddwa, entertainment industry efiiriddwa, obuganda bufiiriddwa, n'oluuyi oluvuganya gavumenti oba olwanyira enkyukakyuka lufiiriddwa. Nze nno KaTO tabadde kyali wange nnyo, naye abadde kyali waffe ffenna as a family. Ate mu ngeri nyingi nnyo bwezira mu art nesanga family member nga tuli wamu. Bwe twali mu parliament ey'ekumi twali ffenna, era twakwatagana nnyo mu period yatogikwatako. Bodda mu mikwano gyange egisinga mikwano gya KaTO LUBWAMA mubalabye nga babogerako babigirwa bawayiswa nawe ketuba bano mwana naye that was KaTO. Ladies and gentlemen, eggwanga lifiiriddwa omusajja omuyiiya aplayinze role ye ey'amaanyi ennyo. So situnulira just nganze omuntu naye kyabadde atugasa ffenna okutwalira wamu. As an inspiration, temwandibadde wano wiiki namba nga KaTO tali wano. But most importantly, obuganda bufiiriddwa. Tuli baganda, kitukakatako okucelebratinga muganda waffe n'okumukungubagira n'okumuwa ekitiibwa ekyo ky'abasaanidde. Tekitwetagisa kuba nti tubadde close nnyo ab'omukwano. Kale nno ntuusa okusaasira kwange ku lwa bannange, ntuusa n'okusaasira kw'obwana bwa Nuupu ng'omugenzi bw'abadde atera okubuyita okusaagirira. Baganda bange, tulina ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula, bingi nnyo. Babyogeddeko nti kati wano wetusinkanira wensobola okuyitira Honorable Nsereko Menton Prince mwetusobola okufunira omukisa kuba Nsereko oyo naye mwana mwenako ennogo, naye tuli ba Luganda, tuli baana bawamu. So ebiseera nga bino twebaza Katonda nti tukyalina culture eyo etubringinga together ng'abooluganda. Sebo meya tukwaniriza nnyo. So tufiiriddwa, mutulaba bwe muba mwetegereza basebo ne bannyabo newankubadde batera okwagala ennyo otufuula abantu ab'okuzannya obuzannyi. Naye nze nali sinaba nagenda mu nsonga z'abakulembeze nga KaTO LUBWAMA gyali. Olwo generation yange yalowooza nti ate erina kyeyina okuteekawo ekyobusungu si byakusaaga busaazi. Era we twatandikira oluyombo ne KaTO twali mu parliament nkubagana eno n'obusajja Nsereko bamukutte embadde KaTO ali mu kuzina mazina. Aganeko kyeringo story ki gaba omanyi naye nga bwatyo baddamu kwegamba nga twekisinga bwe tutyo. Kati ate mikono gyaffe abamu baanyiiga nga bagamba mwana olaba KaTO
KaTO bw'ayogera ku president waffe KaTO ye bwali mukulu wange yeerabira nti nafuukira ddala president wa Uganda nasigala nga akyaleetezaawo naye era nga bagambe nga lireeta mukwano era nga babawo ebiseera biri important nga out of the camera tukwatana Honorable Nsereko ajja kuneeyimirira gwe basemba okulongoosa muganda waffe KaTO LUBWAMA nagenda ne road mayor ku ddwaliro ya Metropole ne tukyalira KaTO LUBWAMA n'ebyo nga si bya kamera kuba kitukakatako nkakasa ne byabadde yekyanga kyangaawo nga nafunye obuzibu era yandisooseewaawo ne bannanga abalala kubanga kibakakatako kitukakatako n'ekiri important tuzimbe eyo culture tugiyigirize n'abaana bamenye nti tulina okuwaŋŋana ebitiibwa ne bwe tuba tusaaga tulage ekifaananyi eky'omukwano kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola babigoberera ebya siriyasi so mu kaseera kano njagadde mu ngeri ey'enjawulo famire ya KaTO LUBWAMA bannange mbasaasire naye muganda wange KaTO lwaleero nga tukusiibula njagadde omanye nti sikulinaako mbwa tambula bulungi mulongo era bwe tuba tweguddeko mu paati 2 omanye nti tuli ba Luganda tuli baana bannambi ate tuli ba artist ate eggwanga litwenyumirizaamu nnyo njagala obasaasira mwe n'aba artist bannange tufiiriddwa naye kale bwe kubanga okufiirwa kwe kusigadde kutugatte nga tuggyemu ekyamagezi kale bwe kubanga okufa kyekisigaddewo okutujjukiza importance gye tulina tugimanye bannange ba artist tuli intelligent bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Somogerereza awandiika ojja kumanya tuli intelligent Honorable Mpuuga kyogeddeko munnange tuli intelligent KaTO was an intelligent man you artists you are intelligent fe highest mark ya intelligence waliwo omusajja omu yemudugaba akyasinza okuba omugezi bamuyita Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art the highest form of expression of human intelligence but you artists have let thieves run away with what belongs to you era nasanyuse nnyo nga mundaba muganda wange John Segawa annyonnyola ku TV nti tebalina ate tufuula abatategeera nga teffe tusinga okutegeera tosobola kuŋŋamba nti mwekolamu omulimu nga mukukolera mu ofisi ya muntu sinze artist yasooka okujja okwogera amazima bangi nnyo bagoogera sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe this is reality we are talking about muganda waffe omu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku byobufuzi nga tuli ku bafu simanyi kikyoyita byabufuzi bassebo ne bannyabo n'ettaala eyeyaka ekulaga layita ebyo nabyo byabufuzi kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera emalbu eyo oba tosobola mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo bakadde baffe abakulu muzze mubigoberera mubimanyi bino ebintu mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact yali alina okubeera nayo mumanyi ensonga lwaki Okot Bibite yafeesinga kyeyafeesinga mumanyi lwaki Sebadduka yawaŋŋangusibwa mumanyi lwaki Fire yawaŋŋanguka mumanyi lwaki kyali wafire bamutta Jesse Kasirivu you know the facts tekirina kulinda abaana baffe oba abazzukulu baffe ne babenefitinga from that abaddugavu babeera basireevu okumala emyaka 4 paka wavaayo bali abakambwe ne bagamba enough era ekyo ne kikoma singa tebavaayo singa tukyali basireevu olunaku lwaleero batufuze mu nfuga ey'obumbula okumala emyaka 4 nabadde ndaba mukadde wange Senkubuge Siasa nga bali interview wano wennyini nga bagamba mwazanyanga emizannyo ne muzannya ndiwulira ne muzannya 30 years of bananas lwaki temukyasomesa abantu ku bikwata ku ggwanga nga muyita mizannyo n'agamba bwekikola kati bakuba amasasi leeta stories bakuba amasasi kyemugambe eddembe lyaffe lyatugwako okutuuka ku ekyo namwe ne mukkiriza mwatuteekayo ndikakati tufe abakulu tutandisa okufa okay siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom mukimanyi nti ffe essuubi lya Uganda eririwo kati
sinsobi basebo ne banyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusikunganidde wa KaTO LUBWAMA. Sinsobi nti olunaku lwaleero after KaTO LUBWAMA okubeera mu parliament, after nze okubeera mu parliament, tulinayo Geoffrey Mutaya, tulinayo Dr. Hilda Mani, tulinayo naawe sebo nkulabanga artist. Okay? Sebo Dr. Dandi oyo mukulu gwe bayita Nalukola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98. Era yalinga muyimbi ng'ayimbanga Shaggy. Singa sitya kumpaabira mu kooti nandi bajukiza yakayimba ke kamu. Wanji. Mbajukiza Nalukola bwe yayimbanga. Mbajukize Dr. Dandi. Newe wayimbiranga ddala. Angambye akiriza alowooza nti Dr. Dandi ogwe mulaba gwe bayita Nalukola lawyer wa DP. Twayimbanga naye nga nyimba ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot. Nga twagala nnyo twalina akayimba ke bayitanga Hot Guys in Town. Naye olulala bali bamuganya okuyimba ne muwa chance naye ajamingemuko naffe omanyi nga bakulemesa okuyimba kiringa mwe ba politician nga muno tagenda kufuna chance kwogera era jja nayimirira n'ogamba pozi kamba weyo ne wanalebo gundi ababuuzike dati naye era nayisawo bakabwe naffe bwe twabeeranga. So olunaku lumu mbali ku stage ne kyali wange Master Parrot ffe twali babi nga tebasobola tugana kuyimba naye nga Dr. Dandi yatambudde kuva Kawempe azze bamumye okuyimba. So ne mulaba ne ngamba featuring Dr. Dandi naye mukana jja ku stage naye yali very talented. Twayimba ne muwa microphone yayimbanga Shaggy yayinamu kekirimi ne musirike banyumize ng'akwata microphone kagamba I feel so proud Dr. Dandi when I feature these two hot guys Mr. BOBI Wine and Master Parrot, the dancing style, the singing style. Ninde Dr. Dandi. So bwetutyo bwe twabeerangawo basebo ne banyabo banfuye n'okunfuula Edis Tereke bapadde kyabiri. So mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo nga tukomyawo obwasiruganda obwo but most importantly nga twejukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina. Obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda. Njagala nange kittaanya mukulu wange Nyanzi kyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya. Kiri very important buli omu akijukize mwene tuleme ekijjukiranga nga tuziika bannaffe wabula tukikozesa ekitubenefiting. Njagala okubebaza okuteekateeka enteeka zino zonna Muganda waffe KaTO wumula mirembe Mukama akusaasire byonna ebyakusobako ffenaffe tulina buzibu era tujja kusigala tukwatagana ne famire abaana abamu olwedde bakyali baffe tujja tutambuze obulamu tucreating memories ennungi simbi tuzimbe entindo tuleme kuzimba bisenge tubeere bimu ng'abaana bannambi. Mukama abampera omukisa mwe balina Opposition becomes our possession.